Ab'ebyokwenda bakedde kusalako yafeesi z'ekibiina kya NUP ekamwokya ng'ebyentambula ku luguudo luno n'abantu abakolera okumpi ne yafeesi z'ekibiina kino basanze akaseera akazibu. Buli abadde yeetantala okuyita mu kifo kino abadde abuuzibwa wa gy'alaga na biki by'agenda okukolayo. Gubadde gukyali guto ne kireeta omwogezi w'ekibiina kya NUP Joel Ssenyonyi n'abalala era nga bano okwogerako ne bannamawulire nga tebannakwatibwa batutegeezezza bwe bati. We are harmless. You have but why don't you want to talk to us? Because you know that what you're doing is wrong, it is illegal. That's why you're hiding away from us and from the cameras. Bili mujaffe tugezezaako okwengeejinga ba commanders abali wano poliisi n'amagye nera mulalabe nga batwebalama kubanga bamanyi kye bakola kikyamu tekikirizibwa mu mateeka kyovudula abatena okukyogerako buli mwagamba temwogera nange mugende eri era ndoza butugende nabo bajja tugamba nti mugende awalala kansubire ndi kino kijja kuzzaamu bannayuganda amaanyi nti munnange ate betutya be basinga n'okututya kwakakati abantu bano batya press conference batya okusaba obusabi kyanakunyo era tufumirira nnyo ebikolwa bino by'obutiitiizi bya regimu ya museveni tutanye okubagamba nti bano bamenyi b'amateeka they are criminals. Mulabye abantu baffe kye babakoze mudawulira mwakamulabaawo bamukubyekubye baate bayisa mu zidroni nga batwala abantu baffe tetumanyiwa gye bali. Pastor Mwanguzi bamututte n'abalala bonna ffe tubadde leero tutegese okujja wano mu mirembe tusabire abantu baffe be batta be basiba nabo be babuzaawo be tutamanyiwa gye bali. So kyana kunyo okulaba nga beesiza bwe bati ku lunaku lwa independence. Wayise eddakiika nga 30 ab'ebyokwenda ne basalako abakulu bano ne babayingiza mu mmotoka eyakazibwako erya drone ne bababuzaawo. Bajja kukwatira ku Uganda. Gamba mutunalaba ababaka ba parliament so musi babiri ne nayogera nabo nga ayogera n'abantu abatalina magezi abantu abatalina buvunanyizibwa ku lunaku nga luno lwa independence. Uganda wasuubira okubanga yeeyagalira mu nsi ye ng'awulira aweebwa ku kitiibwa nga munnansi nze nzize wano n'amaanyi g'abantu b'emukono gonna ge banzisaamu ne balyoka batandika okwogera nange. Kino kyeredde abakulembeze mu kibiina kya NUP n'abalala okubiteekamu engato ne boolekera ku poliisi y'ekira we bagumbye nga babanja abantu baabwe bateebwe awatali bukwakkulizo. Simu badirectinze nti ate babajjemu babambule buli kimu kyonna ate babateeke munda. Yembeera gye tulimu wano naye weesanga nti abasirikale bakozesezza ekifuba ekyamaanyi ennyo bakubye esigi bamukubye naye nga tebalina tags tebalina mannya gaabwe ku bitogi byabwe ekyennyamiza ennyo kubanga tugenda kutandika okukwata individuals nti oli wakuba omubaka individual abeera accountable tuleme okugamba nti tugenda wamu mu kirindi ekyo tetwagala. Kyannaku nnyo nti ku lunaku luno olwa independence bannaffe basibiddwa ng'ate tubadde tugenda kusaba busabi tubadde tugenda kusabira bannaffe. Oyo Nyinaleeza aŋŋambye nti bali bazze wano bagenyi ba poliisi naye bagenda bawandiisa poliisi bagenda kuwandiika statement olw'okuba abantu nganze abayagala okiteeka ku poliisi nti bano bakwatiddwa bukwatibwa kati ffe tusindiikiriza poliisi obatwala bawandiike ki statement. Naye mpuliddeko awo babadde babaziza mu kamotoka ako nga bapulaninga batwala Nagalama. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Patrick Onyango atubuulidde ensonga lwaki bano bagombeddwamu obwala. Honorable Kyagulanyi kyeyagambye atagenda kutandika okutolola eggwanga. Bonga ekibiina bamanyi ekyokukola.
bamanya kusooka bateekwa okutegeeza omuduumizi wa poliisi wano mu Uganda kuba balina enteekateeka eri. Kati oba tebanaba kutegeeza omuduumizi wa poliisi, bale tusaba bategeeze omuduumizi wa poliisi plan ne program gye balina. Bano waliro babadde bateeseteese okusabira eggwanga naddala okusingira ddala abantu abafiiridde mu lutalo luno ekibiina kya NUP lwe kirimu olw'okununula eggwanga ssaako n'okujjukirawo bonna abaabuzibwawo ebitongole ebyokwerinda nga wetuukiddwe waliro tebannalabikako. Kyenjawulo ennaku ntono nnyo eziyise ne munnamawulire munnammwe muganda waffe omugundiivu amanyiddwa nga Sesanga Batte naye yawambiddwa era paka kati tetumanyi gyali, tetumanyi gye bamukuumidde ng'enkola ya Museveni bweri. Tukivumirira ekyo ne sekikuvumirira kwonna era twagala okukakasa Bannayuganda nti tetugenda kuzikiza, tetugenda kulekerawo okulwanirira obwenkanya, okulwanirira eddembe lyaffe n'okulwanirira Bannayuganda bonna abave mu buwambe. Mu myaka 61 Uganda gyemaze bukyangeefuna bwetwaze emyaka 37 gye gyakagwako nga tufugibwa ku mudumu gwa mundu nga tufugibwa omuntu omu. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asinziira mu maka ge gye yasibiddwa Magere ategeezezza nga bwe batajja kussa mukono okuggyako ng'ekibiirwa ky'ekibiina kino ekya NUP eky'okumwamulako obukulembeze bwa Gen. Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza nga bakituukiriza okutuusa nga Bannayuganda bafunye eddembe lyabwe. Tetugenda kusirika, tugenda genda mu maaso nga tulwanirira eddembe lyaffe mu buli ngeri yonna. Era bino gavumenti ya Museveni byeri mukola njagala birememba malamu maanyi wabula bibongere ate obugumu mwongere okumanya nti ye ng'omumenyi w'amateeka abuliddwa ekyokukola ekirala okujjako okugenda maaso ng'amenya amateeka. Njagala bakakasa nti ensi yonna eyimiridde naffe, abantu abaagala enkyukakyuka okwetoola ensi yonna bayimiridde naffe n'amawanga gonna. Kinajjukirwa nti poliisi ya kuno yawera mbagirawo enkuŋŋaana z'ekibiina kya NUP n'okutalaga eggwanga lyonna, wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina kino agamba nti kafuuwe kegwake keetonye bakwongera mu maaso n'enteekateeka yaabwe eno. Tujja kujja mu bbanga eritali lya wala tubategeeze puroguramu yaffe nga bwegenda okutambula eya second phase. Olunaku lwa leero tuyinza obutayogera nammwe mu bulambulukufu kubanga tukyali kaweefube okumakinga sure bannaffe abawambiddwa n'abakwatiddwa bafuna eddembe lyabwe ery'obwe bange nga bava ne mukomera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.